owa National Unity Platform omulala afudde. Enkya ya leero eggwanga likedde n'amawulire ag'okufa kwa mukyala weyali omuwagizi wa National Unity Platform eyabuzibwawo na buli kati nga talabikangako, amanyikibwa nga John Damulira. Amawulire genfuna, omukyala ono amaze n'afa oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myaka egikunukkiriza 7 ng'anoonya bbaawe. John Damulira y'omu ku bannankyukakyuka abawambibwa mu mwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwali mu kibuga ki Kampala after nga bamaze okuwamba oba okusiba omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukyala olunaku lwa leero kikakasiddwa nti afudde, era omukulembeze wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo n'akola post. Mu post ye Bobi Wine agambye nti I have received the sad news of the death of Miss Sarah Nantumbwe, a wife to Comrade John Damulira, who was abducted from his spare parts shop in Seka Market in November 2020 and has never been seen again. She had died crying, carrying the pain of not knowing what became of her husband, a pain that many families of our dear disappeared known far too well. Miss Nantumbwe's death has brought back memories of Miss Monica Nabukenya, who also passed away just a few months ago in November 2025 after enduring a similar ordeal following the abduction of her husband, Comrade Chibalama John Bosco, on Mother's Day in June 2019. It's a pity that both ladies spent years hoping and searching for answers that never came. May Miss Nantumbwe rest in eternal peace. Ye post Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gy'atadde ku mukutu. Omukyala ono ye mukyala wa John Damulira. John Damulira agambibwa okuba nti yawambibwa mu 2020 na buli kati tannaba kubanga alabibwako anywhere. Kyannaku nnyo nti abantu bafa mu mbeera bwetyo ate ababatuusizzaako obuzibu ne bataleetebwa. Amaze emyaka 5 ng'anoonya bbaawe naye nga talina wamujja. Ndowooza bangi nnyo abaabuzibwawo, naye these are the only people abali mu limelight. Mukyala wa Kibalama naye yafa, ne mukyala wa Damulira naye amaze n'afa. Naye even up to now tebannaba mu producinga. The last time Joel Senyono yatadde pressure ku parliament, Nabbanja prime minister eyavayo n'agamba nti balina Kibalama, yazze n'agamba eggwanga nti Kibalama gwe yali ayogerako si oyo gwe tugamba. Of course so many people abakwatiddwa bangi nnyo abakyali makumena na buli kati, ate nga kigambibwa nti bakyakwata abalala na buli kati. Bwe twogera ku bibiina by'obufuzi ebizze bivuganya Museveni ebbanga lyonna, ndowooza tewali kibiina kya byabufuzi kisinze kufuna buzibu na magye ga mwami Museveni okusingira ddala okuwamba abantu n'okutta abantu
nga kibiina kya National Unity Platform. Kyannaku nnyo nnyo nti omukyala ono afudde. I'm very sure very soon tugenda batumanya burial arrangements, naye nga ekibiina kya NUP abakulembeze okuli Secretary General David Lewis Rubongoya omulimu guno bakutandiseeko dda ogw'okulaba nga omukyala ono bakwatirako famire ye basobole okuba nga bamuziika mu kitiibwa. Era SG David Lewis Rubongoya ng'akozesa omukutu gwe ogwa X agenze n'ateekayo post agambye nti Miss Nantumbwe Sarah Damulira was a wife to John Damulira, the NUP supporter who was abducted from his shop at Chiseka Market in 2020 and is missing to date. Sadly, Sarah passed on this morning. Like other family members of those disappeared, Sarah has spent the last 5 years moving everywhere looking for her husband. It is most painful that she has passed on without finding any answers. Kitalo nnyo. Eyo post David Lewis Rubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform gy'ataddeyo. Omulala ye Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ngono ye leader of opposition, naye avuddeyo n'ateekayo obubaka ku mukutu gwe ogwa X obubika. Mu bubaka bw'agambye, it is with profound sadness that we learn of the passing of Sarah Damulira, wife to John Damulira, who was abducted in 2020 and has remained missing since during our recent visit to the hospital. She shared with us her feelings that her life was nearing its end, but she was deeply pained by the possibility of her living without knowing what happened to her husband. Her children are now left without a father and mother. May God see it fit that justice be served to families like Sarah Kitalo nnyo. Era n'ateekayo ekifaananyi omulundi gwe basembayo okumukyalirako mu ddwaliro yali ne David Lewis Rubongoya, ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform. Fena even up to now bannayuganda bakyebuuza omugenzi Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka y'omu ku abo abantu abagenda okujjukirwako mu byafaayo. Yawambibwa n'abuzibwawo na buli kati tewali amanyi mayitire ga Ben Kiwanuka. Emyaka giweredde ddala, ekimu ku biraga nti musajja wataleka yafa n'okufa. Kibalama John Bosco ne John Damulira, Kanatta Muhammad be bamu ku abo abaabuzibwawo ate nga n'abalala bangi nnyo be tutamanyi. Kyannaku nnyo nti mukyala we afudde tategedde bbaawe, era Joel Ssenyonyi agamba mu kumukyalira yagamba kimuluma nnyo. Omukyala ono y'omu ku abo abazze banoonya abantu baabwe. Yalabibwako lumu ku kkooti ng'avudde mu mbeera ng'asaba waba yafa at least mutulage ebisigalirwa bye tumuziike mu kitiibwa. May her soul rest in peace. Tusaba Mukama Katonda agumye famire y'omukyalo. Mubeere bulungi.